Inside Story Uganda, real source of political updates. Serugama tuvuze munnakyalo ava Emityana ow'ekikuuma Mbogo abeeyomba lamusiza nnyo mbagaliza birungi beerere abagenyi bange bamaze okutuuka naye nsasuka embanjulira omutwe tulina olutalo wakati wa Amerika, Israel ne Iraq lwongedde ne Iran mu nsaasire lulinnya enkandago bikompola biringa bikompola. Omukulembeze wa Iran ow'okuntiko ye yattiddwa amangu ddala ne lulanga oluwedde nga lwakatandika. Nyate utugamba ne lwaweredde lwatandikidde. Naffe tugamba ab'omu Uganda katulyogereko ebyo tulabe engeri gye bitukwatako ffe nga bannayuganda. Bibigwereeyo tebituliwala tubite buti ne ngamba ne tugamba katuyogereko olwaleero era abagenyi mbalina wali waggulu wa bulijjo tutula bulijjo nga tudde we wali ow'ekitiibwa Kabanda Secretary General wa PLU ate era member of parliament we Kasambya. Nsanyusa okukola mukama wange. Nange nsanyusa okusanga ssebo. Omukulu oyo gumulaba owokubiri tajja kubeera mu programu yaffe ne tumwaniriza nnyo ambassador omukulu ambassador John Kirizestum alintuma nsambu. Nsanyusa okukola mukama wange yogera kompule eddoboozi birifaanana omubaka waffe mu Algeria amanyi ebintu ebikwata ku nsi endala ezitwetoolodde n'eziri ewalako. Tukulamusiza mukama wange. Ate omulala mukulu Egesa Leonard Egesa omukugu w'ebyobufuzi mu nsi yonna mu nsi yonna omukugu kanondozi w'ebyobufuzi mu nsi nsaba okwaniriza mu programu. Sebo nsanyusa okujja okwogerako nammwe era nja okwebaza management ya TV eno etuyita okujjako wamu. Okay. Ate mukama wange ono Luyimba Zinalukoola ali mu kisiibo naye tekimusiibudde. Sebo nkulali musizeera nkwaniriza mu programu. Nange ndi musanyufu Sebo okuba naawe wano. Tubalamuseeko abantu baffe. Iramusa katono. Mbalamusizako nnyo. Munsabire olwaleero bandeese ne bannabyabufuzi abatali ba bulijjo. Kuliko n'ambasada mulamba. Omanyi bannabyabufuzi mbatya. Waliwo akagero omusajja eyafa n'agenda eyo mu ggulu. Nti bwatuuka ku geeti y'eggulu malayika n'amutambuzaako amutwala eri munda. Bwe yamuyisanga waliwo essaawa mpitirivu nnyo n'ambuuza ate zino essaawa zaaki ku kisenge. N'agamba ezo essaawa za bulimba. Eno gy'olaba ye ya Mother Kevin ow'ensambya teyalimbirako ddala. Kyovolaayo teyatambula. N'agamba naye zino z'olaba ezitambula buli w'olimba nga akantu katambula. Naye ate n'ambuuza ate wano eyawano eriwa. N'agamba eyo yali ya munnabyabufuzi. Yali mulimba nnyo Yesu yagitwala kati ekolanga faani. Tejakolanga sawa. Ekolanga faani akantu kadduka nnyo kati buli lwonkyaza n'abannabyabufuzi. Ng'olaba essaawa. Nga ntyamu. Ng'olaba essaawa ya Kabanda. Ng'olaba essaawa ya Nalukoola. Nsanyusa obbala bange njagala kutandika ne mukulu Egesa straight away. Atuwulire ebino bitukwatirako ebigenda mu maaso e Iran. Sebo nga tonaba kudda mu bitukwatirako tulina osooka okutegeera ki ekigenda mu maaso. Ekigenda mu maaso ye poliisi ya America okwagala okusigala ku ntikko. America erina doctrine nti America must be the first, must be the wealthiest. Yensi erina okuba nga yesinga obugagga ate ensi erina okuba nga yesinga okuba kirimaanyi mu nsi yonna. Kyekyo kigenda mu maaso tewali kikyuse. Bw'oba oyagala okitegeera ojja kuddayo emabega emyaka nga 9 oba 8. Oyiro baamuzuula mu Iran mu 1998. Ensi zonna ez'otoleddewo wakati wa 1998 ne 1938 we bazuulira oyiro mu Saudi Arabia. Ensi zonna ez'etoleddewo mu Middle East ezisinga oyiro we yazuulibwa. Baga nti muno mulimu amafuta. Kakati olutalo lwa Second World War oba Ssematalo owookubiri ne lutandika 1939 ne lutuuka 1945. Naye 1944 nga lutalo lusemberedde enkomerero waliwo olukuŋŋaana lwe bayita Bretton Woods Conference. Olukuŋŋaana olwo lwaleeta amawanga 44 ne gatuula
ng'agagezaako okutema empenda engeri y'okuddukanyamu ebyenfuna by'ensi yonna. Olukuŋŋaana olwo lwatuula mu America mu ssaza e New Hampshire ewali ekifo kye bayita Bretton Woods. Kaakati ekimu ku bintu ebyava mu olwo olukuŋŋaana kye ky'okugamba nti essente ya America gye bayita $, yejja okuba ng'ekozesebwa nga standard kwe bagiriza gundi ne feena. Yes. Kwegamba gundi kwe bapimira exchange rate yaki. Kwamanyira omugagga no. Kakati nga bagamba nti $35 yemu yaki ya feza ya gold. Kakati awo we tutandikira America okwagala okufuga ensi ng'ekozesa sente yaayo. Buvudde ku bintu ebirala byonna America awo yayagala okufuga ensi ng'ekozesa ki sente yaayo. Kakati olutalo luwedde ebirala ebyava mu olwo olukuŋŋaana mulimu okukola ebitongole nga IMF, International Bank for Reconstruction and Development, abantu kye bayita World Bank, naye bakola ebitongole 5 ng'ekimu ku byo International Bank for Reconstruction and Development kyakuyambako ensi ez'omu Bulaaya mu Europe ezaali zikoseddwa nnyo Ssematalo owookubiri zezimbe ziddengulu. Nga America obukodyo obwo nebukozesa esigale nga eri kuki ku ntiiko. Era mu lukuŋŋaana olwo lwa Bretton Woods waliwo omusajja abantu abasomye ku economics mu mitendera egy'enjawulo bamanyi omusajja we bayita John Maynard Keynes. Yabagamba nti tukoze bwe tuti tuteekewo ensimbi ezitali nga teziriiko ggwanga nti lyerinanyirazo. Ne bagaana Abamerika ne bagamba dola yerina okukola ki ekyo nekiyita. Kaakati eyo yensibuko ya dola okubanga ekola ki efuga ensi. Kaakati kangeze kati okwanguyako 1947 United Nations etuula ekkiriza nti batememu eggwanga lya Palestine babeereko ne saidi ey'Abayudaaya ne saidi ey'Abawarabu mu Novemba 1947. 1948 May 14 omukulembeze wa Isirayiri nga bamaze okwawulamu alangirira ki eggwanga lya Isirayiri kuba Bungereza yali evuddewo. Kakati waliwo gap. Kakati oli bw'alangirira nti yo Isirayiri kati eggwanga lyetongodde bwayita eddakiika omukulembeze wa Amerika n'akola ki n'akkiriza. Kati essaawa eyo America yali ewagira ekivudde mu United Nations kuba kyali kigikolera. Essaawa eno we twogerera 2026 America yekola ebintu nga United Nations eringa etakola ki etaliiwo. So kikulaga kinti nga bwe kyali luli era America ew'amaanyi. Buli kintu ekyabangawo oba kiri mu United Nations oba tekiri mu United Nations America alina okuva mu ki wanguzi w'amaanyi. Kakati ewagira Isirayiri. Lwaki ewagira Isirayiri? Emaze okutegera nti ensi zifunye amafuta erina okubasuulamu enju kyawo. Ziriwe zifunye amafuta? Ensi zeetoolodde mu Middle East. Nakugambye okuva mu 1908 okutuuka mu 1938 zonna zize zizuula amafuta zi Kuwait, Bahrain, Iran, Iraq baze bazuula amafuta mu bbanga eryo. Kati America ebasuulamu enjuki y'ensonga lwaki ewagira Isirayiri okukola ki okubeerawo ng'ensi eggwanga eryetongodde. Kaakati America teyasooka kuweerawo Isirayiri buwagizi bw'amagye. Yasooka neereka in fact buwagizi basooka bujja mu Czechoslovakia. Nga America kikyegezaako okukola eyagala Isirayiri ebeere vulnerable. Nga teyeetengeredde ebeere ngo erina okukola ki okuddayo yeesigame ku ki ku America. Tudde mu maaso mu 1974 nga biseera bya President Nixon nga bamaze okukizuula nti kiri kye baakola mu Bretton Woods. Abamerika bo bennyini bagenda mu lutalo lwe Vietnam ne lubayisa bubi ne bakizuula nti $1 ezeemu n'enafuwa ate tebajja kugenda mu maaso nga dola eri ku ntiko ne beekyusa ne bagamba kakati tukole petrodollar agreement. Bagikola nani? Ne Saudi Arabia. Mpulira. Kati petrodollar agreement egambe etya nti mujja kutundanga amafuta mu dola. Totunda mu sente zammwe, mutunda mu ki? Mu dola eya America. Kati bw'otunda ebintu mu dola n'okuŋŋanya dola eziwerako gwe n'osaasanyako z'osaasanyizaako ezisigalawo obugenda zikozesa ki? Oba olina option 2 oziwole America oba ogule ebintu mu America.
obuuzi oleba na bannayuganda ate omunauganda dola talina kyagenda zikozesa naye agenda zikwata azigulemu ebintu ebweru okitegeera nti either olina okugenda n'oziwola america okuziwola america osobola okugula treasury bonds oba ogule assets endala mu america so kati endagaano bagikola ne Saudi Arabia yaggwako emyaka 5 yali emyaka 5 yaggwako 224 Saudi Arabia tegizanga ngulu kati kye kibadde kigenda mu maaso nti ensi zino zonna ezigira amafuta ezisinga obungi zibadde zitandise process gye bayita de-dollarization nga balekeddeawo okutunda amafuta mu dola yokka bagezaako noga nti ya China tujja kuguza mu yuan ensimbi zammwe kakati olutalo tolutunulira nga oluli ku Iran ne Israel olina okutegeera ki ekigenda mu maaso America kikyekola kyekifaananyi kyembadde nkusiigira ti America eri mu dominance egezaako okukulwana nti vaayo ku ntikko Venezuela ekyagirumbisa kyekirumbisiza iki Iran bw'otunula ensi ezirina reserves z'amafuta ezisinga obungi ezisinga obunene Venezuela eri ku ntikko Saudi Arabia eddako olina mu Canada kati ezisigadde ng'ogyeko Russia ezisigadde zonna amatwale ga America ensi zino ze bakubye mu kakota ng'oŋŋambye ze bakubye mu kakota abo gonna amatwale ga America zikata United Arab Emirates Kuwait oba onaki matwale ga America so kakati America etunula nti China egezaako okukola process ya de-dollarization kati egezaako okulaba nti ekugira China okuyingira mu bantu bano abafulumya amafuta okunafuya dola yensonga lwaki ekola bwetyo kati ebirala ebidda mu lutalo of course buli omu ajja kugamba ogenda ku TV bakugamba nti amafuta ebbeeyi egenda kulinnya fine egenda kulinnya kubanga entambula yaago ekoseddwa ate kati bwetwogerera kati n'ebifo ebirala byonna ebigira amafuta mu Middle East kumpi babigaddewo temporarily of course ebbeeyi egenda kulinnya naye America kikyekola buli kimu ekibala America ebintu byayo tebikola ng'eteebereza buli kimu ekibala tunaagenda okuva mu lutalo luno nga bano bonna bali mu petrodollar type of agreement bonna abali awo mu Middle East kubanga essaawa eno bakugamba nti Iran yakubye military bases za America eziri mu nsi zino ensi naye tebalina busobozi bukola ki bukuba Iran zensi nga bwe ziri era zirina kwesigama kwani kituzaayo ku petrodollar agreement eri arrangement yali etya Saudi Arabia yali erina okukkiriza okutunda amafuta mu dola in exchange for military support from the United States. Webale mukama wange tumenyedde mu lusaasi obudde si bungi naye byayogedde ebintu bikulu nnyo twebuuza era abakulu abakola ku programu ziwano badde mu lukiiko lwabwe ku makya nga bateza tugenda bikolako nga olwatubuuza ebyo tugenda bikolako ki bitugasa ki ffe nga bannayuganda okwogera bitegeera okusingako Kabanda bitugasa ebya Iran ne America bitugasa bitukosa kimu ku byo oba byombi bitukosa tukosa nga olutalo bwe lubeerawo nga lujja tunulira nnyo lutugasizaawa tukosa sooka obuuze ekyo kitukosezaawa webali mukama wange ompadde amagezi malungi nnyo bitukosezaawa oba tebitukwatako one bitukwatako kuba bitukosa ebyo ebintu bibiri nga mwami Egesa bwannyonnyodde bitukwatako kuba bitukola ki bitukosa President Museveni nga tuli mu kalulu kano akawedde yayogera ekintu abantu tebakitwala ng'ekintu ekikulu ku Indian Ocean nawulira oba mukulu Egesa yali akinyonyola obulungi kiki kye yali ategeeza abantu baali tebakitegedde mukulu Egesa n'akibanyonyola bulungi naye bannakenya banaba kujja wano Prime Minister we Kenya Prime Cabinet Secretary President naga nti bwe mba nyina flat condominium ate gwe ngamba nti parking yiyo wekka gwali wansi kati nze ali waggulu nze tugenda kuba tutya tugenda kulwanira ki parking kuba yaffe ffenna
gwali wansi nange ali luddawa waggulu era ngaga nti Indian Ocean yaffe ffenna kati Munnayuganda ali Kikumambogo agamba kakati ono President Museveni ebya Indian Ocean afaaki nabyo babyewuunyi bagati omusajja anayiza ntalo anoonya ntalo omusajja ono anayiza entalo ezitamukwatako afaaki n'ebyawa ebya Indian Ocean abiveeko kati omuntu ali yagamba nti niba nabakabikano ne baleeta n'ambasada mulamba wano okwogera wakiri baterese deputy balese ambasada kwogera ku bintu bya Iran afaaki nabyo lumu nali Algeria bayitayo Anaba bayitayo nga tuli mu kisaawe ne baleeta omuntu muzzukulu wa Mandela oba ali related to Mandela kati aba amaliriza speech nagamba long live Palestine long live mbuza ambasada anti ono anaawuza ebya Palestine nga mu South Africa afaaki nabyo ambasada kwe kunyonyola nanga nti abo beetwala nti bonna bali kimu mu kubonaabona tewali njawulo oluganda lwabwe lunywevu nnyo kakati president singa naffe bali mu kutukuba kati aba Iran singa bali mu kutukuba naffe ebikompola waliwo president erinnya 1978 yali president wa Egypt Anwar Sadat webale nnyo Abamerika bamuyita ne bamutwala ne bamugamba nti toddamu kulumba Isirayiri era tewabaawo nteekateeka yonna egagala okulumba Isirayiri ng'eyitawo ne bamuteeka mu kisenge nga kino ne bamulaga waasula Camp David y'endagaano gye yakola yakola nabo endagaano gye bayita Camp David ni musanyufu nnyo nti Honorable Nalukola n'abalala wano babitegeera ebyo byenjogerako singero zibu okuba ekkoona ate n'onkubiramu kati teri ndobo leero temuli ndobo tunyonyola abantu bitukosezaawa kakati ne bamugamba nti olaba woosula ne bamulagawo ku TV nga wali nga bwe bagenze ne banona madulo ne Trump yakikola luli nnyo kuno sajja gwe yagamba nti mbadde nzija alina gwe yayita nga nti bwe twagala okuno ono yennyini nga bamaze okuggyako madulo minisita wa defense awalaza empaka tetusobola olaba wosula naawe bwe twagala okunona tukunona genda okole gavumenti naddayo nayita abantu nakola mubiveeko kakati Anwar Sadat bwe bamulaga waasula nomuga nti okunona tekitutwalira dakiika ezi nolwekyo sayininga endagaano Camp David agreement nagamba peni yange eriwa kakati bwe yadde eno mu Egypt abasirikale bamuga nti ono biki byasayininze naye nga bamanyi president tomala gwogera kyama kyo biki byewasanze eri musajja nayekwata n'abasajja bali bagende jjukira nga mukulu w'egesa bwakunyonyodde bo tebakkirizangako nti Isirayiri gwanga lirina okubeera mu makkati gaabwe awo tebakkiriza but it is a strategic country for America okubeera wakati waabwe awo era ono omusajja gwe basse ono Ayatola yakola essaawa ennene n'agiteeka
nga bwolaba mu kisaawe ebadde ebala nga balinze ebale paka biliaga ana Isiraeli bagimalewo babala kubanga bo tebakkiriza nti Isiraeli ina kukola ki kubeeraawo. Anwar Sadat abasajja be bennyini aba parade be bamuba ne bamutta nga wayisewo emyaka egi bamuta 18 ng'endagala nkisayinize 1978. Now lwaki nkugamba nti nno naffe twandibadde mu buzibu singa kati ebikompola naffe bijja wano. Abo abasajja Abaisirairi babadde nnyo nga beetaaga nabo okukwata Afirika. Naye Afirika eno ekyabakoze eki besubabye ekyabalemye 73 oba 73 kukirako African Union lwe yakkiriza Idi Amin nga president, legitimate president. Mu kusooka baali bamuganye bwe bamuyita mu 1973 ndowooza agenda wa speech olwo yeeyita the Vanguard of Africa, alagira abakulembeze bonna aba Africa abagamba tewabawo muntu yenna akwatagana na Isiraeli. Mawanga nga 2 gokka gegagaana Gambia yaba ne Ghana ne gagaana. Now oluvannyuma lw'emyaka 10 emyaka 9 emabega egiyise omusajja gwe bayita Netanyahu ajja wano e Uganda. Ojjukira twakola coverage wano ekyali kimuleese si kujaguza myaka aga ana si kungubagira muganda we. Lwaki teyajja mu kungubagira muganda we oluvannyuma lw'emyaka 3 oba 2 oba 10 oba 25 oba 25 yajja wakiwo emyaka aga ana ekyali kimuleese wano baali banoonya entry ngeri ki gye bakomawo mu Africa. Naye ne bakozesa akakodi ako kwekujaguza emyaka 4. Era bw'aba ayogera mu speech ye ojja kuddayo gitunule yagamba nti I am so excited that Africa is coming back to Israel and Israel is coming back to Africa. Nga bw'olaba bakulaakulanyiza amawanga mukulu w'egesa gakunnyonnyodde Dubai biki oli omusajja takuba Dubai lw'okuba nti tabaagala. America erina bases 8 mu nsi yonna 8 kakati oli ali muzikuba kubanga we bateeka ebintu byabwe ebirumbagali amawanga to destabilize these countries. President Museveni yabirinyamu eggere n'abyonoona ono owawano bw'ayimirira bw'ati abasomera Bayibuli agaffe wano mu Africa Uganda. First of all, we are guided by the Bible. Netanyahu n'asooka atereera naga nti wangi agamba nabiki byagenda okwogera olwo agamba bwe nagenda e Iran nensangayo president bamita Ahmadinejad nemubuuza nti naye eri ensi gye mutayagala lwaki temujagala Isiraeli tirina kubaawo. Abo basajja bajja ne bewaŋŋamyawo era mpulidde mukulu w'egesa alinga akyogera kalinga aga nti it is a creation of the Americans. Naye President Museveni amugamba in the Bible they are there. Namusomera aba Sarah, Hagara n'abalala Abraham naga nti naye waliwo mu Bible boogerako the Palestinians are there. Naye waliwo ne ba Medians n'abuuza Ahmadinejad naga nti where are the Medians? Okay, for you are there. But in the Bible okijjukira naga where are they? Ahmadinejad naga simanyi. Naye ne batumya akasajja akazeeyo okuva mu university eyawano eyeri kazeeyi ne kajja nti those ones were there, they were like this, but they went they are the ones. For you who is saying that they are not supposed to be there, they are the ones. Because for us in Uganda, we are guided by the Bible, and both of you are there.
kakati awo ne babanga abasanyukamu Netanyahu n'abanga asanyukamu nti kati ono amaze okutulika organizing nti tukola ki wetuli jjukira baali baagala baleeta Kalamojja kwamini abo si kwamini before n'okwambuka awo sinawala nnyo they wanted to bring them to Karamoja from UK ebimu ku biteeso abaju ne bagamba ffe tetugenda Karamoja tumanyi wawe twakola ki we twava and we are going back bonga they were insisting nti baava eri tewali ngeri kijo baleeta Karamoja Uganda naawo nga maliriza president watutaasiza ffe ebikompala bino obutajja wano kwe kuvaayo n'agamba ate n'ayogera ekigambo Palestine emirundi mingi mu speech ye ate nga Abaisiraeli nabo bennyini Netanyahu tayagala kuwulira muntu ayogera kigambo ki Palestine to recognize them. Now, me, if you want me to mediate, I can mediate because the Bible says that both you are there, belong there. Kati ekyo ne kibanyiriza ddala baali bagala bafuneyo president wa America wa Africa. Nga amini we yaba disowning bakofune ddala president ato wa Uganda alina eddoboozi mu Africa aba recognizing ate akube Palestine. President Museveni kyeyagaana okukola now bali kye baali baagala okukola kwe kujja wano okuteekawo base yenkulaakulana bagikole nga Dubai. Irani naye kye yali eyagala kwe kuleeta base yaayo egiteeka Khartoum oba Egypt waggulu. Kiba kitegeeza singa baakola base yaayo waggulu sijja ono alayika akimanyi mwami Egesa how our president here was involved in the destabilization of Khartoum because singa yasigala eri stable singa base weri eya Irani kyebaba bagitabulatabula kati base toyina bwotekawo base awo najjako South Sudan base toyina bwogiteekawo kumbe n'Abamerika nabo baali baagala kuteekawo no base naye nga bakozesa Israeli era singa bazimba wano yagala gana yasooka ku Osama bin Laden himself yasooka ku basinga Sudan so eyo nebeera converging area America yagikubako ne bomb bubi Trump n'afuna obuzibu nnyo bw'amaanyi nnyo so awera mu lutalo lwa 2000 Hassan Trabilese noyogera mu 2004 2004 was it 2003 2004 bomu zakabirawo nnyawa waggulu awo si wala nnyo now olabanga olutalo luli mu kunyooka wakati awo mwami Egesa yalumazeemu dda si kintu kirala and Trump is being misled or advised by Netanyahu. No, tali misled. Abayaya abafuga America bo bennyini nga bwe baleeta COVID. Yes, omanyize COVID bwe yajja Juni 7, 2020 abantu nabaga nti bano bafeera abafuga America be balese kati ye Trump alinga Sudiru but tebamuwubisiza Sudiru n'omuga nti recruiting the ideology ya wano ye ideology ye yes America first naye nga yalimba sa America first America tayina anonya diiru tayina wajja sente bamulaga sente weziri Sudiru nomala omugamba mu banka nti banka property tafaayo baya mukadde oba yevaawa yateekamu buki butesika sente kati luno olutalo luyinza okutuzibuwalira ffe ng'abawagizi ba Trump luno lwa Iran ndulabye leero nga nzija wano olw'ensonga nti yabadde abiyita bya Maduro nti bwe tunaakwata Maduro kubanga abigezezaako akawungeezi kano nti bwe tunaakwata Maduro opposition ejagenda yegatte kubali ewambe kati upset supreme leader n'agamba aba opposition mujaguze baganye basuze bajaguza mwebale baganye okujaguza ye mu speech ye yabadde alimba nsi era ne bamugamba muwambe gavumenti nti mwebale wase supreme leader kakati dollarization ono gyabadde ayogerako kati bwogenda okucekinga dola yasse yes era ono kyatakugiddeyo bulungi
China America bwebba amafuta egaguza luddawa China kati America eraba China yetuukira eyingidde akatale Saudi Arabia ereeta akasente kati baagala babasaleko basigale nga bo be bakola ki nga be babaguza era dola yasse kati eringa ku 78 euro naye erinnya egenda kulinnya kati engeri efuta gyerigize. Njagala obebaza bakama bange otusembereza mu ngeri y'ekikugu ate mu lukabanda otukoze olungi naawe nabadde manyi nti MP w'Ekasambya era ndi w'Ekasambya sebo era mukulu w'Ekasambya tajja bikomya ono gita kinywambogo mukise w'ekikumambogo n'omala nobituleetera ye kamusabe ambasada aliko kuba gye tugenda ku ebirala ebisembayo waggulu mala ogende wa mukama wange mwita imaamu haji Nalukoola tompayiriza kakati babadde baŋŋamba nti oba tumale okukola obubaka bw'abasuubuzi bwembomala ojja oyakiraawo